gikwese omulambo gw'omugenzi mugukwese kyokka ate ono bwe yawulidde amasasi n'asikandi buleeki ye n'agwa ati tunuulira Bujingo n'obunene bwe owulira tunuulira Bujingo n'obunene bwe olubuto olwo lwayina ombuulire bwasikandi buleeki n'agwa wansi ati ajaayo wansi wa steering ekirala emmotoka erina airbags emmotoka ezo ez'ebbeeyi olaba neeyalayisinga erina airbags buli lwefunamu okwekanga kwonna ejjayo zi airbags omusajja ono mu kusikandi buleeki eyo ey'amangu emmotoka teyajjayo airbags kumukwatira wano ku muto wabula yo bwe yasise bw'ati andi buleeki yaguddeyo bugwi wansi kaweweevu n'emmotoka neetafulumya airbags kyokka nga yeekanze kubanga emmotoka bw'eba ku misinde gyayo n'osikalumu andi buleeki mu buli ngeri efulumya airbags kuba eba yeekanze eba ekisensinze danger airbags eba esensinze danger ate era bwe zijja tezikuwa waazi yakuva mu kifo mw'otudde naye ono ye zaamuwadde waazi eva mu kifo w'atudde n'agwa wansi wa steering era n'ajyayo n'obwo obunene bwe alipoota efulumye ku byabaddewo kunoonyereza ku byabadde ku Bujingo amasasi gagamba gakubiddwa bannayuganda batutte akaseera nga banoonyereza ku kintu ekyo bakoze okunoonyereza okwabwe nga baagala okuzuula ekituufu dulaiva wa Bujingo yafudde ki nsonga ki eyabadde emabega w'ekintu kino okulaba ng'omwami ono bamutta kigambibwa nno nti omwami ono yaleeteddwa nga mufu eyakubiddwa masasi mbulumbaganyi nga bwe bagamba okuttibwa yattiddwa buttibwa ne bateekawo emboozi okulaga nti balumbiddwa abatujju bannayuganda bonna babadde bangubaako kigula singa waakiri ku crime scene baataddewo embeera eraga nti ddala wabaddewo obulumbaganyi ne buli munnayuganda kye yeebuuza nti crime scene eriiko wadde akabonero akalaga nti oba waliwo n'amasasi agaatulise ababadde okumpi bo bagambye kye bakomye okuwulira baawulidde nga mmotoka ya Subaru yeebaluka ne babagamba nti bibadde byasi nga bikubwa Pastor Bujingo beebuuza nti kale obanga ddala bwawadde bulumbaganye omwami ono yattiddwa lwaki tebamulagaako mu pabuliiki nga bwe kizze kikolebwa ku balala kubanga Ismail Chuli bamukuba amasasi yabeera mu kifo okumala eddakiika ezisukka mu 3 bannayuganda ne bamwetegereza ne bakwata obutambi okukakasa bannaabwe nti bannaaye nze ntuukiddewo ddala nga Isima akubiddwa abantu ab'enjawulo abazze bakubwa amasasi babeerawo era obutambi ne busaasaana beebuuza nti ye dulaiva wa Bujingo wanjawulo nnyo gwe batalazeeko wadde mu kamera nti akubiddwa amasasi emmotoka amangu ago olwamaze omukuba amasasi n'agitwala ku washing bay ne bagyozaamu omusaayi wakiri banditulaze omusaayi mu mmotoka nti wano we bamukubidde bannayuganda bwe balinze lipooti ya poliisi nga tefuluma bo bafulumizza lipooti eyaabwe kubanga eza poliisi zirabise nti zirwayo fo watudde n'agwa wansi wa steering era n'ajyayo n'obwo obunene bwe ekirala emmotoka ebadde etambula olaba ne bw'ogirinnya bulinnya buleeki ekola eti esobola okukyuka eitha okwekiika mu luguudo oba okutunula gy'eva ono ye Bujingo yasse andi buleeki emmotoka yasigadde mu kifo kyekimu Bujingo bwe yasse andi buleeki emmotoka yasigadde mu kifo kyekimu era ng'ekulaga nti epaakinze ng'emmotoka gye bapaakinzeewo obupaakinzi ng'ekulaga nti teyina nsiitaano ye buno bwo obuvumu oluvannyuma lw'okusikandi buleeki n'agwa wansi ati obuvumu yabuggyewo obusituka agoba abatemu era bba abatemu yabalabye ati eyabadde agudde wansi wandi buleeki bwe gamaze okuvuga teyatutteko nakaseera yadde n'akatono kuga nti kandwerweko eno wansi nga bwe nninda abantu bajje bannyambe kuba eyo wansi gye yalikoledde ne phone call oba okusindika obumesagi naye ababbi bamulinze n'amala okuweekeera n'amala okukkakkana nga tebakyakuba n'amala n'avaayo ne bamwekanga ne badduka n'abagobaagobako abatomere ne bagenda b'obuvumu yabuggyeewo obubagoba era bw'obusungu yabuggyeewo obubagoba
teweerabira nti ate ye musumba okuba oluyono tuusa ne kuttama eddala akube kakati abatemu bamaze okutta ate bakulaga nti gwe bakulekedde obulamu bo badduse omusumba yasazeewo abagobe abatomere naye abatte ekirala omulambo gw'omugenzi guli luddawa ekirala abadde mukadde wa kanisa abadde wa UPDF ali attached ku SFC tebigatta bannange tebigatta nabagambye eno generation yanjawulo mu edda wakolanga akabadiko n'oyitawo tewalingawo ba analyst ng'oli kasita atuula ku radio asobola okutuula n'ayogera oba ku TV byonna byayogera n'avaawo nakyo tewaliwo ba critics tewaliwo bantu basobola kuzoominga in ne bazoominga ne out naye ku mulembe guno tosobola kumala gakola bubaddibu n'ogenda Bujingo bulijjo tukugamba nti oli mukozi wa State House era oli munnamagye era ye gwomu ku bafoomingawo akabinja k'abayeekera aka M23 olwaleero tulaga nti omukadde w'ekkanisa ate munnamagye bulijjo tuli bakyamu ki ekirala oba ebiwundu olina byakumutima kubanga bino bye bagezaako okwogera Bujingo alina ebiwundu bannange omukama yanziza bibye kubanga ebiwundu yamiziza omukanga ebiwundu ne tulaba wegolodde bwantogo oba ebiwundu olina bya mutima ye bannange tebabanga gwe mukama katonda yakutonda mu ngeri ey'enjawulo nga Rosias Bujingo oli wa bulletproof nga bulijjo tetukimanyi Bujingo mukama ayinza okuba gwe yakutonda mu ngeri y'enjawulo ng'oli wa bulletproof ng'era bwe gajja amasasi 15 mwabuliddwamu erya Bujingo neri 10 temulimu lya Bujingo nalimu naye Senkubuge mujoze nnyensi Senkubuge mulimbye nnyensi naawe munnaffe omwagalwa waffe yatuwandiikira omuzannyo ogwatukendeeza ku bwenzi ne tulema kulwala mu Kenenya mu myaka gy'ekyenda gwe bayita ndiwulira omusajja yatuzannyira kigenyagenye yatuwandiikira kigenyagenye Sajenti Mpima gwakoze ebyo byansi gwakoze ebyo byansi ebintu ebyo birekerenga bafuulufiga be batazitowa ye abaffe nga nererejja kuno nakuli ye omukuba w'amasasi nga tannakola statement kubanga omuntu bw'afa nga ndi omu ku ba victims oba bakaawonawo ba survivors nina okuwa police statement ebeeko ne weetandikira naye Bujingo tannawa statement Bujingo tonnawa statement tonnagenda ku police kuwa statement kijja kitya okubanga omuntu alina okubanga yatandikirwako okukolebwako statement police etandikire awo okunoonyereza ku batemu abatuufu be baliwa tennakola statement ate nga sigamba nti ali mu kkoma kuba ne mu ddwaliro yavuddeyo yo teri nnyo ddagala ewakaawe we wali ddagala mulago teri ddagala teri byuma teri ki ewakaawe we wali eddagala we wali ebyuma ebisobomukebera kitegeeza police kala at least esobola omusanga ewuwe nemujjako statement pepe tennamujjako statement kitegeeza bino tebyetaagisaako ku muntu okumujjako statement kubanga biri mu giraasi byeramba byokka n'omwana omuto asobola okubiraba nti kino Nigeria bino si bya ddala boy mukubira enkyungwa mu bulamu bw'abaana b'abantu nti oli okubala come back okubala okuzannya diversion okubala okuzannya ebyamagero wallahi alikolera mu bulamu bw'omuntu endiga mugenda sigala muli endiga mugenda kusigala muli ndiga kakati wagambye nti Bobi Wine mb'omugezi yavugira emmotoka ku bulamu bw'abasiru kati ekitegeeza naawe emmotoka wagivugidde ku bulamu bwa munno era ogenda nakufuna ya bulletproof ogivugire ku bulamu bw'ono omusiru zireese muhoozi omutamiivu
Katonda gwe tusinza mulamwe akola era wonya anange edere pastor waffe edere gwa omutemu gwasiba tigumbula abaana b'abantu oyina ne moral authority yekanga ekintu kyonna ekikwatagana ku ttemu gwe kajja bangu Katonda omumenyiko ki wamusangawa weewuguusa ojo gwate gwe ne ggwanga bwe ligwangamu ekintu bunira. Your opinion is not necessary. Tukulaba ng'omutamiivu ate nga tetukulaba bulabinga but oli mutamiivu ojjawo moral authority gwe yogera ng'aliwo akubiddwa amasasi omanye obulamu bw'abantu b'ozanyiddemu gwe kiyenje gwe omanye abantu b'otigumbudde gwe kiyenje gwe atunula ng'emabega w'ente emaze okuzaala mubaagala tubakwatirwa ekisa kati baatandise n'okukolima batandise ssebo n'okuteekawo akabinja akakolima waliwo komiti eyatudde nga yo yakukolima bannange nalabye abantu kisenkubugendo ne fulufiga bakolima kiseka mubalaata mwe bwana mmwe mubalaatira mu kufa kw'abantu ye yakabalaatira mu kw'abameka abaana baffe buli we bafa timukyafa nnyo mwe mubeere n'oyo agenda kubassa nnyo nga tanenya babatta wano Ichuli bwe yafa yayogera ki we bakuba Ichuli amasasi yakabalaatira mu nfa z'abantu mmeka bana ne bajja mu comment section olifoola bakati ate kaliwa ndifanda bakati era tiwali kuba nina engalo ezirikkiri sitemula siwagira batemu ate serious sente z'abatemu ndifanda bakati era siwali yokolimira otya omuntu nganzi golowooza ebikolimo senga byali bikola senga tetukozesa ebyo okugjawo Museveni ebikolimo biringa ng'eddogo waliwo ekika ky'eddogo ekirina levo ko kitakyatuuka ow'emmotoka tebamuloga ttalo yesu ow'emmotoka tebamuloga ttalo kubanga emmotoka tebuuka ttalo nange eyekolera tokyasobola kunkolimira ne binkwata wemanyi abantu bempisizaamu eggaali senga byalina bya ddogo ng'eddogo lisobola okunkwata oyo lutalo singa yammaliriza Museveni yennyini mulogo asaddaaka n'osaddaaka bonna balogo b'enzija ennumba naye wendi kaakati nze mukwana ebikolimo tebikyankwata kera bw'ogamba nti olifoola bakati era sirina waliwo yaŋŋambye nninde lwange luli ku nfudu lujje nze nalweteekerateekera dda olwo lw'oŋŋamba nti nninde lwange lujje luli ku nfudu ani gw'otiisatiisa yeekolera obalaatira mu nfa z'abanname naye naawe linda olulwo lujje ate maama gwe malayika Gabudyero malayika Gabudyeri yazze naŋŋamba naawe yeekolera obalaata naye lino olulwo mukolime ate era njagala kibategeeza siri musanyufu lwa nsonga teyafudde nabadde nja kusanyuka nnyo singa yafudde kuba buli we bakuba abaana b'abantu amasasi musajja mukulu oyo avaayo n'akola bisitatimenti eby'okubalaata n'ekyannumye nnyo nti kaabadde kabadike nabadde ngenda nakusala ente yange nga ndowooza nti bajambula be bamulumbye kumbe yeye mujambula eyalumbye ddereeva we ze temuddanga mukunnyumiza ebyo mbakwatirwa ekisa ze sina kisa ku bantu abalinga nga mmwe kubanga nammwe temuyina kisa ku bantu abawejjera eŋŋanzi mokulwala waliwo enakaakoze vidiyo abaana bannobe nyererere muve mu byesisirwa okufiirwa kuba okufiirwa tebakubalaatiramu okufiirwa yabasoosa oyo mujega oba yalowooza yewa omugaso nnyo okusinga bafranka ssente z'abaani bonna abafudde oyinza okuba ow'omugaso eri abo abakulyako naye neyesiini kawuma abatono abaali bamulyako yali wa mugaso eri bo omusajja yavaayo okukola statement ng'abalaatira mu nfa z'abantu kati ate ggwe omulundi tosobola nakunsomesa nze ennono za Buganda tosobola ggwe omulundi ojje waayitewo omuganda omusajja omuganda ayogera oluganda n'aluwoomesa n'okulwomesa n'alwanamya ggwe omulundi ojje onsomesa nti mu Buganda tetusekerera bafiiriddwa ku ddiiru ki nabanyumizako ku musoka ewaffe e Butambala eyatta abantu ku mulembe gwa UPC Museveni bwe yajja n'amusiba nga bw'omanyi nti omubbi ku kyalo oba ewaka bwe bakuumisa enva n'amukomyawo ng'era naye amufudde embega wa gavumenti eyo n'attisa abaana b'abantu n'awambisa abaana b'abantu atta bwattisa bwe yafa ekyalo kyakuba embuutu abantu basagambiza nga gw'ovaayo mu bannange mu Buganda tebakolera celebration mu kufiirwa kwamu nze nayina jjajjange Muhammadu Sonko sigenda na kuswala kukyogera
Nalina jjajja wange Muhammadu Sonko. Allah amusasire byamusobako. Muhammadu Sonko yakozesa ssente okujoonyesa abaavu. Muhammadu Sonko yali asenzeko ekkanisa y'abalokole. Nagizimbako ekikomera bagenda okujjosa bazina obukanisa bw'omu G9 mu 9 bagenda okukeera okujjosa nga geeti yasituse dda. Nga bwe yeegombeewo abajja twalawo either kusasudde oba takusasudde. Muhammadu bwe yafa nali mwana muto. Abantu bajjanga mu kyalo okuziika ewaka wennyini ebukojja bwange bwe nakulira. Nga mpulira boogera tuzze kulaba oba Muhammadu abuliddeyo. Baali bakyamu. Baali bakyamu. Genda mutiisetiise nnyoko. Gosomeseze empisa za Buganda. Nze Omuganda sina kunyiiga. Ate Abaganda mutututte for granted mwagala kuyita mu mpisa zaffe. Okutujjamu ak'obuntu Mukama ke yakutonderamu kuba ak'obuntu kalimu era okunyiiga. Mukama yakkola ng'oyina we bakunyiiga n'onyiiga, we banyiiga n'osanyuka. Omuntu bw'akunyonyogera oyina kuseka, omuntu bw'akuba oyina kukaaba. Kyokka ate bano baagala lwe bakubye lw'oba oseka, lwe bakunyonyogedde lw'oba okaaba ne Mukama ajja kugamba natonda maginu ku nsi. Nze mmanyi ddi lwe nnina okukaabira omufu era ani ne lwe siina kukaabira mufu. So kati temujje kujja mukomine bannange waliwo akavubuka nno kali awo kalundi kafaanana bano abalina ebiteega. Sebo nako kaze empisa temuyina empisa. Genda osomese nnyoko yazaala mu basajja 6 ye empisa ze zaamuzaalisa mu basajja 6. Ye yagenda abakunkumula, ye yagenda abagabagaba. Buli mwana ne kitaawe, buli mwana ne kitaawe, buli mwana ne kitaawe. Ze zaali empisa ennungi ze zaamuleetera okubanga yanjuluza amagulu ge buli musajja amutegedde ekibatu. Ezo ze empisa z'oyogerako. Nga ne mummwe mulimu abatamanyi bakitammwe. Kubanga olunaku olumu lwe yafuna olubuto olwo yakozesa abasajja 3. Ezo ze empisa ze teri agenda kuŋŋambako nze njagala okukibategeezaako. Olaba ku tumwine nasala embuzi saagisala. Kono nabadde ngenda sala ente. Gw'osaaga nange nze bampita ddawa ya moto ni moto nze ndi musajja musiraamu luyi ku luyi. Liiso ku liiso. Kyonjagaliza kyenkwagaliza kugolooza singa baagakubye nze. Bujingo yali baddemu okunyolwa, yali badde n'ekigambo ekiwooma katuuti kwayimiridde ng'ayogera ku nfa yange. Bw'oba onsoose nange nnina kgenda mu sseerebbule. Mwe balundi mmwe temugenda tusomesa mpisa za Buganda kubanga mukozesako obuntu k'Omuganda okumuggyamu ate ak'obuntu ke Mukama ke yamutonderamu ak'okumanya ddi lw'alina okunyiiga ddi lw'alina okukaaba. Idiya hani gwe mutiisatiisa. Kale ensonga zeezo za kubanja lipooti ku byatuuse ku Pastor Bujingo. Bannayuganda nga bakyalinze lipooti ya poliisi kugambye nti bo batandise dda okufulumya lipooti ezaabwe okusinziira endaba y'ebintu gye babirabamu. Ssenkubuga esiyaasa omukozi wa Seroti Media general manager avuddeyo n'annyonnyola engeri omwami ono gye yasimattuseemu okufa. Ne beebuuza nti abagamba nti lwaki talina biwundu mwamubikuddeko ku mugongo. Ekiwundu eky'amaanyi kyalina kiri ku mugongo essasi kwe lyamukutte. Bannayuganda kye bagamba nti bwe liba nga lyamukutte ku mugongo tetukigaana kuba tebagenda mweyambuza mu kamera. Naye kye baagala kulaba ku mulambo gw'omugenzi bakonfaminge nti ddala bwabadde bulumbaganyi. Naye omulambo gw'omugenzi gwo gukwekeddwa tegulagibwa. Emmotoka eyakubiddwa amasasi ekwekeddwa teragibwa. Wabula Bujingo yakubiddwa amasasi gwe babadde balumbye mulamu nnyo era ali mu maka ge n'emirimu gye yazzeemu dda okukakkalabya. Awo bannayuganda bwe batuuse mu kukola okunoonyereza okwabwe. Poliisi bwe beewakanya bino ebya bannayuganda bye basazeewo naye ereeta eripooti eyaayo okusinziira ku byo kye yanoonyerezza.